Alright, Esto Media yuji omukuto gusinga okuwa amawulire agasinga okwokya mu ggwanga Uganda. Nkwaniriza nate ne kugamba kyokola ky'amannyo okulanga ogyekuumirako era nenyongera okugamba liking o subscribing ate era commenting. Eno omukuto ewaayo okuwa amawulire gali ku baserebo bagafa ku baserebo. Alright, n'olwaliro okwetedde ekivulu ekibadde mu ggwanga Uganda nga kino ekivulu bakitumiddwa ggwanga mujje ng'era nga kya mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon. Fena tumanyi Chameleon oyo legend mu ggwanga Uganda kubanga akubye music ow'enjawulo. Chameleon omu ku bagoba abakongo mu ggwanga Uganda abali bafuuse ekizibu. Chameleon tumulabye azze akola ebintu bingi, tulabye saga nyingi Chameleon zabaddemu, tulabye ebintu bingi Chameleon byabaddemu. Naye olwaleero kankuleetere ki ekituuseewo. Chameleon azaalanga ekivulu kyera nga yali yakiteekawo mu Feb ng'ennaku z'omwezi 10 oba guyita omwezi ogwokubiri. Ate no guno omwezi gwe mwezi ogubadde ogw'okuza abaana ku masomero abantu abasinga abadde baatiddetidde nga bagamba Chameleon ekivulu kinaakola, ekivulu kinaabaki. Ku lunaku lwabadde lunaku olwokuna Chameleon yabadde ku sound testing era nga sound alikkiriya nga stage emaze okuzimbibwa. Olwaleero ku makya babakedde kola final touches. Final touches kyenyinza okugamba bwe bulinga obumulumulu oba bubulamu ekugamba ekivulu kitandike era yali yasalawo ng'emirango gigenda kuggulwa saawa zinakuba saawa 4 naye nga naye yali yasalawo ku stage agenda kujja ku saawa 2 akube abawagizi be oba abakyakaze omuziki paka gye bunaakoyira. Abantu bangi abadde beewaddeyo okubaawo tulabbe cool, bayimbi bangi abadde beewaddeyo okubaawo ku kivu kya Chameleon nga beewaddeyo okumubeererawo. Naye lwaleero zibadde ziyingira mu ssaawa ngaawo saawa nga 8-9 awo ekire ky'enkuba kitamanyikiddwa gye kivudde ne kiriyingirawo nga kyamaanyi. Ekire ky'enkuba kino kitandise abasana balowooza nti tejja kutonya batejja kuwera nga bulijjo mu Uganda obudde bwebutyo bubeera. Naye munnaye ekire ky'enkuba gye kikomye kibadde mu kibuyaga, kibadde ate kitonyedde akabanga kati nnyo tekirese stage ya mwana mulenzi Jose Chameleon waggulu. Era nga obudde buno oba wetwogerera stage yebadde egudde buli kimu nga tomutasobola kuddamu kubizimba kubanga n'abakozi abamulimu abakozi abakoseddwa kubanga tube tukimanyi ekivulu kino kyali kyateekebwa omukyala big events era ng'omukyala y'omukyala abadde asoose okutegeka ekivulu ate nga ategese omuyimbi omunene nga stage Phenon Records yebadde eyina gikola era nga Phenon fena tumumanyi omwami azaakola ebivulu ba Nigeria bonna Phenon gwe badde basinga okukozesa. Stage ebadde y'amaanyi ng'ebifaananyi bize bitingana ku mutimbagano abasinga baze babiraba. Stage ebadde y'amaanyi nnyo ng'era ne Chameleon yeetegese okuba abawagizi be omuziki naye munnange stage eno enkuba tegirese wa kyesinaako maanyi kyesinaako maanyi rehearsal zonna zikolebwa n'entegeka mwagirabye ebifaananyi mwabirabye nenze nkyali mulamu era nkyali mugumu. Ekinjawula ku bayimbi abo bonna bwe mutera okunnyumiza nze ndi muvumu, nze sikkiriza. Mbeebaza nnyo mwenna bakyali banga badi bazze buli alina tiketi ogikuume. Mbeebaza nnyo mwenna bakyali banga badi bazze buli alina tiketi ogikuume. Ab'embalala babagambye eyo tugenda mu maaso. Naye mbeegayiridde nnyo laavu gye mundaze yeemu gye mbasaba ennaku z'omwezi nga 24 kino sitaani kyaleese yatengenda mulaga nti sitaani munafu, ngenda mulaga nti munafu. Stage egudde, stage bwegudde mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon kimuwaliriza ne munne Bebe Cool okuva gye babadde bajje balabe kyekigenda maaso era nga bwe twogerera obudde buno ekivulu kya ggwanga mujje kyongezeddwayo ng'ennaku z'omwezi 24. Era guno omwezi nga lukigenda okubaayo naye ekirungi nti ebivulu ebirala ebibadde mu bitundu ebyenjawulo ng'ogyeko e Kampala byo byakusigala nga bigenda mu maaso era agenda sigala performinga naye kino ekivulu eky'e Kampala kyo kyongezeddwayo era nga tujja tuba kutuusaako ebinaabigenda mu maaso ku kivulu kino naye nga ky'oyinza omumanya nti ekivulu kyo tebibadde birungi eri abategesi eri omuyimbi n'abo
bomanyi betuyita abatunda mu Kivulu oba ababeeramu abo ba service providers si birungi. N'ebisigadde sigala ku East Media UG ojja kuba ofuna ebisingawo.